Buterevu atulaba nkwaniriza nenkulamusako nawo osinzire okubanga atogoberera bitukola. Guno gwe mukutu gwa Chabasa ogwa digital. Tugiyita digital platform ya Chabasa. Banjogera ku YouTube official channel, njogera ku Instagram, njogera ku Facebook, njogera ku X yalinga Twitter. Yonna gye tuli osobola okubanga otunoonyaako. Teeka mutese kigambo CBS FM UG ojja kubanga atotugoberera bitukola bituweereza. Liking, subscribing, commenting, viewing, byonna tebirina buzibu. Eno sports kalaso gabuli Jonze kana kulaba jabbogere okulaba ng'enteekateeka etambula ddala bulungi. Jo tuli mu biro bya Euro. Empaka za Bulaya bwe zituuse kati abantu bazaasimula bwasimuzi ezikyabadde n'omutindo omubi ennyo gwesirabanga nako naddala eri amatiimu ge bayita amanene. Ttiimu zivumbedde nnyo. Osimanyi lwaki? Abasambi bano wandowoozezza nti tebandyekekeza kuba Euros ezo kakali ze balina akadde kane zigenda okukola ng'omudaala gwa katale. Tewali mukisa mulala gwe bagenda kukozesa kugula basambi. Tournament singa zino zitunda abasambi beesitula nnyo. Era ndowoozamuko nti kyovulaba obutiimu obulinga obutono obutalina basambi mu ttiimu nnene ate buleese omupiira mungi. Amawanga nga Switzerland, amawanga nga Austria ne Hungary enyini ezavaamu zi Hungary zi Georgia zasambye omupiira. Georgia okwata Portugal n'amukwa 2 bwerere. Abavuka baba balina statement gye bali mu kukola. Eno Hungary ya Dominic Zabozolai ndowooza agamba sina kuva eno nze kanze kali ku Liverpool. Balina okubanga ate abasambi bawerako koso. Olaba nti ttiimu tezituwadde kibazina tuwa. Abasambi bali mu kwesaasira batunuulira pre-season tour ya clubs zaabwe ndowooza na season. Then olowoozamuko ka fatigue obukoowu bwa league ezenjawulo emipiira gye babadde basamba kiyinza okubanga kiba affectinzeemuko tebafuna budde bumala bwakuwummula. Tournament tevuddeyo bulungi. Amatiimu amanene gali mu kusiitaana. Tugenda ku quarter final we tuli awo era ojja kusigala okulaba nti anaawangula gujja kubamu okusiitaana. Tuyinza okulaba penalties we tugenze ku 8 kuba olowoozaamuko mu Germany ng'asamba omuspana sofa yakyalabisa obulungi mu ttiimu zonna eziri mu ttiimu 8. Tannakubwa epiira enagiwangula yawangula 3 egy'ekibinja n'awangula ogwa round of 16 ku kwota asinkanye omugirimaanyi naye abadde akyagiraagirawo tannakubwamu. Yawangula emipiira 2 n'akola amaliri. Yawangula ogwa 16 bagenda kwesisinkana. Balina abavubuka abato balinamu ne bannamukadde abakuliridde abazimbirwako ensonga. Spain erina bavubuka bano ba Daniel Carvajal, ba Fabian Ruiz, ba Alvaro Morata kubazimbira ba Lamine Yamal abasambi nga ba Pedri. Songa tebo olaba ne Germany goyina abasajja gaba Manuel Neuer bamuzeeyi wakazi. Olabira ddala nti bagenda kukozesa seniority ba Ilkay Gundogan okulaba nga bazimba ba Jamal Musiala ba Leroy Sane balabike nga bagenda mu maaso obulungi ennyo. So ogwo mupiira gujja kunyuma nnyo gwa quarter final gwa lunaku lwakutaano. Naye era gujja ogwonna guyinza okwetamuko oguyinza obutaba munyo byakuzibira bajja kwekuba akapiira. Kati omupiira oguyinza okubamu ogw'ekibuli. Bufalansa ng'azannya Portugal. Mufalansa oyo akyavumbedde nnyo ba Kylian Mbappe kyabeetagisizza na own goal ya Jan Vertonghen okuwandula Belgium. Abasambi tebannakyamuka bulungi, omupiira tegutambula bulungi. Ba Griezmann mwebali naye tekinnavaayo bulungi nnyo. So bagenda kuzannya Portugal ng'ogyeko Ronaldo ne Pepe abakuliridde balina obuvubukawo obunasukaawo mu musaayi muto bw'olowooza nti busobola okuteekawo embeera eyo. Nayo quarter final ejja kubamuko ekibuli, ejja kubamuko kusikatira, bajja kubaamuko kuzibirazibira, tegujja kuba open nnyo. Omupiira omulala gwendaba ogujja okubeera one sided. Bungereza egenda kuzanya Switzerland. Omungereza ye ng'eteeka omanya gwa kibuli kutuulayo kuzibira kukompola ndobo naye omusuuzi tagenda kutya, agenda guleetera Bungereza oba gumuyitamu nnyindo gujja muyitamu. Switzerland ze zimu ku mawanga agasaamu omupiira ogutali gwa kweggala. Ba Manuel Akanji nga bali mu back badumira bulungi backline yaabwe. Then kati mu maaso eno abavuka ne baseetula ba McDonald Emprel alabika bulungi nnyo. Balina abavubuka abavaako kateba okujja okukolamu ku nkyukakyuka. Edwan Shakiri Katumbwe ava kateba onajja n'abaako byakyusakyusa. So olaba Switzerland ejja kubeera problem nnyo. Granit Xhaka alabise bulungi nnyo mu commanding system makati engeri gyakwatamu amakati g'abanaffe ab'eggwanga erya Switzerland. Era manyi akakuukulu kayina kuba naffe abangeze enva gyava ku club ya Arsenal n'agenda ku Bayer Leverkusen alina okukakasa abantu ndi champion wa Germany nzize kukwata basajja kuba kugwanyiga mpale.
so omupiira ogwo nagwo gujja kuba muwoomu nnyo nga bw'okiwulira. Then fixture endala olowoozaamuko nti abantu abagirimu aba Austria naye ejja kuba a bit entertaining, temujja kuba mannya manene nnyo naye ejja kubeera a bit entertaining. Abadaaki Romania ayitawo yazanya Turkey Austria yena n'abayiseewo awo. In fact ogwo manyi fixture ejja kuba a bit entertaining. Basajja bonna bagusomba, basajja bonna basamba bagenda mu maaso gwa kwerumba, nagwo ndowooza gujja kubeera mupiira muwoomu nnyo. So Euro bwatyo bwali watuuse kati tuli ku 8 ogusembayo. Naye bw'obuuza kati ani anaawangula ekikopo okuleka omuwagizi ayinza okugamba nti Abufaransa nti agiwagira, oli ajja kugamba Portugal nga muwagizi, Omungereza ajja kugamba tukitwala, Germany ajja kugamba tuli bategesi tukitwala, n'omu Spain agamba tukitwala. Naye nga bayinza okwogera mu mutima gwa kiwagizi. Naye bw'omugamba nti weeyambula ekyobuwagizi, njaga otunulira amawanga agasigadde mu mpaka zino obusobozi bwagwo okuwangula ekikopo, wallahi kiyinza naawe okulema. Oyinza omaliza n'otugamba mu Germany ne bamukomya ku quarter final, oyinza ogamba Spain etannakubwamu neekoma ku quarter final, oba neetuuka kale neetuuka ku semi final neekomawo netagenda ku final. So okumanya champion wa Euros zino akyali muzibu. Mulimu abasambi abagezezzaako okusamba omupiira ogubasitudde, era kyendowooza nti bali nnyo ne mu nvuuvumu z'akatale. Nali nabo musambi Javi Simon akavuka akakasibwa ebiswahili akeeru akadaaki mawa timu galatanso kali Pirao Man U Arsenal Spurs bonna nga bagamba baagala omusambi Javi Simon. So mulimu abasambikiriza obagaana abagenda okukozesa empaka za Bulaaya okufuna emirimu emijja babe nga bagulibwa olw'omutindo gwonna babasobodde okubanga ate bongerako ekyo oba okisuubira. Naye ebiseera ebisinga ekiraliikiriza nti era mu mpaka ze zimu zino eza Bulaaya mulimu kye tuyita tournament players. Tuzze tulaba abasambi bangi nnyo ba tournament players abajjukira James Rodriguez, abamu gwe bayita James Rodriguez, engeri gye yajja ku club ya Real Madrid ng'ava ku Monaco yali tournament butournament. Bw'olaba abasambi nga Patrick Chick yalabika bulungi mu Euro za 2020 yakuba omupiira gwali mujjo ku Czech Republic n'afuuka omusambi wa tournament. Okuva olupaka lutwazeemu okujja mu tournament obaali tolina wolabira Patrick Chick kuba nti musambi wa Simba nti era omulaba akyalina kyayinza okuba nga atugamba. So bwe buzibu obeera ku tournament eba y'akaseera kati basamba emipiira mitono nnyo kuba kati olaba basambye egy'ebibinja 3, then 16 gwakuna, quarter final gwakutaano, semi final gwa 6, final gwa 7. Abanaasamba final babasamba emipiira 7 ng'omusambi kizibu nnyo sanga omusambi asa emipiira 7 era ajja kwaka emipiira ng'ena ku 3 kwegyo 7 kati gimutwaze ng'ekimu agenze kusamba liigi ya mipiira 38, asambe FA, asambe Carabao, asambe Champions League wewali okusoomoozebwa asambye emipiira 3 enaku bamulabidde kwayakidde. So neno tournament okugifunamu omusambi olina kubanga obadde omwekenneenya ayakidde mu tournament nene mu club yazze mulungi omutindo yazze nagwo kyova olaba abasambi twaze tutunuulira balabika obulungi mu league. Jude Bellingham eyetise Spain, abasambi nga ba Kylian Mbappe, abasambi nga ba Harry Kane top scorer wa Bundesliga, abasambi nga ba Phil Foden eyabadde omusambi wa Premier League bakyaganye okubanga baaka nti tournament eno abasitukira mu tournament baba bayinza obutakuyamba ate eriwe kijja mu kya league nti abasambi ba league asobola ovumbeera emipiira ng'eno oba 5 oba 6. In fact ne 10 asobola olivumbeera n'ayaka egisigadde. Kati omuntu ovumbeera emipiira 10 mu tournament nga togenda sama mipiira 7 6. So oba tojja kubako olabikira. Njagala n'okweresa n'okwebaza okutugoberera nga bulijjo nkugamba nti yongera otugoberera alanga naffe tojja kwejjusa business gireete ku mikutu gyaffe gimukwanira wala gino, then okutulaba sharinga ku viewinga subscribinga ku YouTube channel yaffe CBS FM UG official channel wonyiga ng'olaba byonna ogenda mu live ojaziraba ojagera mu videos bonna ojja kubanga obiraba ebyobuwangwa ebyenjigiriza ebyobulamu ebyemizannyo ebyobufuzi byonna ebisanyusa entertainment gyebiri ku mikutu gyaffe egyo ojja kubanga ate otulaba. Nze Kanaakuli Rajab Bogere nkwagaliza obulamu yongera okutwagala n'okutulaba. Ssaabasajja Kabaka awangaale.